Is he not here? People power, our power. People power, our power. Our power. People power. NUP Everywhere. NUP Everywhere. Pursuant to the Local Governments Act, Cap 138, declare Buken Ali Nubian a duly nominated candidate to contest for election as a city division chairperson, Nakawa Division Electoral Area in Kampala City. Nubian, we wish you all the best. Our power, our power. People power. NUP Everywhere. Everywhere. NUP. I would like to, can I make some small observation? No, I wanted us to stamp this, stamp with that. Thank you so much. People power! Our power. Our power! People power. People power! Our power. What is it? What do
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tuli gwe oli otya? Wangi leero tubadde tukomezaawo empapula zaffe okutunominatinga era baziyiseemu nga byonna ebisaanizo tubituukiriza era ne bakuba mu stamp. Kati saawa zino ndi candidate omujjuvu owa Nakawa division ku kifo ky'obwa meeya. Yeah. Essaawa zino President Kyagulanyi azze nga atusoomooza abalina obusobozi mu bifo ebyenjawulo tuveeyo twesoboleyo twesimbewo era mu mbeera bw'ekyo navaayo ne neesobolayo kubanga ebisaanizo byonna nsuubira mbirina era kasa nnondebwa mu office bingi nnyo bye ngenda okukolera abantu b'e Nakawa. ID eyo abantu babadde nga bansalako ewange era nga wogamba nti ndi wa kibiina kya National Unity Platform ate era nze akulira Art Sports ne Culture Department mu kibiina kyaffe ekyo. So mbadde nsinkana abantu ab'enjawulo bangi naye mu basinga bonna abadde bantu b'e Nakawa nga baŋŋamba Nubian osobola okwesimbawo n'otuweereza ate okusingako ekibiina gye tusobola okutuuka. So nange n'ensalawo ogw'omulimu ngukozese okuzimba amaanyi gaffe ng'aga People Power. Kubanga yamanyi amaanyi gange era nga nsobolera ddala nga we mbagambye nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. So nsobolera ddala era nange muli amaanyi ago ngeewulira. Nedda oba oyagala kulaba Nubian yennyini genda oddeyo mu 2020 ojja kunoonya bu video nga tuli mu zi campaign trail ojja kumanya Nubian yaani. Mu campaign lwali lutalo lwennyini nga tulina okulwanagana n'abasajja okulaba nga tutuuka yonna gye twali tulina okutuuka. So nze amaanyi ngeewulira bulungi. Kubanga tulaba aliwo ne muganda wo naakuli wano yali avuddeyo ku nsonga y'emu ku kifo kyekimu twalaba ebintu ate nga bituuse tumulaba atazze wansi yatandise. Ekisooka byonna njagala okwebaza muganda wange Godfrey Luyombya, currently the Speaker of Nakawa Division. Ate ng'era si just muganda wange ne ku mukolo gwaffe ogw'embaga yali mperekeze. Kati mmwe ababisomera mu giraasi musobola okubitegeera zono naye tuli baaluganda era bwe tutuula ne twogera tukwatagana era ensonga lwaki ali wano awerekeddeko muganda we ate nga nange era ndi muganda we. So ekyo kyo era abagamba mbu simanya waliwo embeera tewaliwo mbeera yonna tetuli muntu omu ampa obuwagizi bwe nange muwa obuwagizi bwange ate ng'era nsuubira obuwanguzi tugenda bujjayo. Ab'e Nakawa bingi nnyo naye mu byo sobola okubasuubiza tugenda kutereeza ekintu kya kasasiro. Kasasiro afuuse ekizibu mu Nakawa naddala ate Nakawa emifulejje nagyo mingi kati enkuba bw'etonnya amazzi ne gajjula ne gasanga kasasiro ebintu by'endwadde tetusobola byewala. So njagala ndabe nga ntereeza ekintu kya kasasiro nga basobola omukuŋŋaanya ng'abeerako n'ekiseera nga tusobola okumanya nti ku lunaku bwe ruti mu wiiki kasasiro mu kitundu kino bamukuŋŋaanya ng'era balina ne basobola omuteeka. Njagala okukola ku kintu ky'emyala kuba emyala kasoogitereeza obuyonjo bubeera buzzeemu. Nakawa erimu abantu aba bizinesi bangi. Ensonga z'omusolo okulaba tukoze tutya okubeereramu abantu baffe
babajjeko omusolo ogujja mu bizinesi zaabwe kubanga osanga omuntu w'akaduuka akatono nga ddala license sente ze bamusasuza nga zandibadde za muntu wa bizinesi ennene ng'esingawo okuyiye so n'ekyo nakyo kizibu then ne tubeera n'ekizibu ky'abaana batasoma naddala baba single mothers manyi ngenda kukozesa ekifo kyange kino okusaka sobole ofuna zi bursaries z'abano abaana ba single mothers oba ba single parents tulabe nga basobola okweyongerayo okusoma okuskiringa abantu era nina connections mu organizations ez'enjawulo nga ziskiringa tugambe okutunga naye nga just babayigiriza kutunga ebamala okubayigiriza emisomo ebagimaliriza basobola n'obbawa ebyalaani ne material kwe batandikira ate abo bennyininyini ababasomesezza ne babanga babagulako ebyo bennyininyini bye batunze so bingi nnyo bengenda okukolera Nakawa. Waliyo omukyala Sava ate ng'abantu ensi yonna kati ekimanyi nti mukyala yeah. ye yakuwadde idea eyo mugenda kukola naye oba ogenda mugamba maama ewaka nze mbeera omukulembeze. Omukyala wange ekisooka mu byonna byonna abadde muweereza mulungi era mu kitundu kyange ekyekyanja ekkulambiro badde bagamba yii bambi komawo naye nze naye twakkaanya omukulembeze asobola kubeera omu mu kiseera mu by'okwesimbawo era ye mukulembeze so ne tukkaanya nze we mbeera neesimbyewo ye asobola okuweereza ng'era mukyala wange kubanga amateeka gamufuula mayoress nze we mbeera meeya naye aba aweereza mu ngeri emu oba endala so tugenda kusigala nga tuweereza ku byekwesimbawo akkiriza kuba tujja kulabika bulala tujja faanana ng'abo ate be tugezaako okulwanisa ebyokuweereza okuweereza tekyetaaga kifo waliwo abatalina bifo naye ate nga baweereza ekyokuweereza abantu bange nja baweereza mpaka batera ogamba muna honorable will always be a honorable n'olwekyo nze nkyasigadde nga ndi honorable neera ngenda sigala nga mpeereza bantu bange ekyenjawulo tineesimbyewo n'omukulu nedda. Kati nga tumaliriza munnange bibadde bingi ku social media twabiraba ku Facebook account za Saluhamba ate yobyanini Saluhamba baawukanye biki ne tugamba tubalaba tuba muzze mwembi tubulire ki ekiri tusooke naawe Saluhamba kaakati biri walaba Facebook kati olabye muntu twala ekyomuntu oba twala ekya Facebook ekyomuntu kyenjagala otwala kati kikyolaba kati twala ekyo kyolaba olaba kiwano olaba kiwano kati twala kyolaba kiri ku ggwe okutwala kyolaba oba okutwala kyosoma. Ekirungi we baagambira nti twawukanye ate twali wamu naffe ago amawulire gatusanga waka so waliwo ebintu ebibeerawo nga kaso n'okiwa obudde n'okiwa response yo ogenda kyongerayo so ne tusalawo tukimma amazzi abantu balabe nze nga ndi naye kibeere nga kisobola okubawa ansa entuufu. Akawunti yali yange naye kati buuza ekyaliyo tekyali yange singa nabategeera singa nagibajjako naye ojja tuyambako oli w'amawulire waliwo ne kano oluzungu lwewawandiika abantu bagamba abantu baati balowooza mbugu wawandiika kati gwe otegedde ki kati gwe owulidde kyowulidde kyoba otwala oba kyewasoma kyoba otwala kale toyanza tuyanze nteekateeka okwongera okwengeginga abantu naddala ku ddo to ddo kubanga omuntu gw'oyogedde naye kiba kyanjawulo abeera wanjawulo nnyo ku muntu akulengerera katuuti so nsuubira okuba nga kasita batuta bwe tuti ngenda kuba nga mpitamu. Are you going to ask me the questions again? What are your plans as a mayor for Nakawa? What are you going to focus on?